Alright, Kachomba TV, it's me, your boy, MC Prince Ivo. It's your online TV station. Bagala nyo mena bajiraba eno TV yaffe, ya online strictly yaffe. Abantu mwenna ngo inendowoozayo olinakyo yagala tese ne birthday zitako mpereza ku namba yange ita wansa ku scroll noja mu inbox ne tunyumyamuko kusongeza enjawulo nekyo yagala teseeko ngabo omanyi nti no twasalawo okulondoola ensonga ezibazitambula mu maaso mu ggwanga era n'olwaleero twagadde tutunulye ku nsonga ya Pastor Bujingo gyavuddeyo n'agamba nti omukyala senga abeera akuwasizza ng'olwedde omusajja alina omukyala gwe yagoba abaana abo b'osanga ewaka batwale ng'ensonga era baagale nga maama waabwe kubanga ensonga eyagobya oli naawe kisooka esobola okugobya ate bw'obeera otudde mu maka ago ganywereremu ng'omanyi nti nno oli settled kuba omusajja aba asazeewo n'aguma. So twagadde tunoonye ku basajja abamu abaliko minywanyi gya Pastor Bujingo oba ne mukyala we Makula atuyisizeemu ebigambo Pastor Bujingo byayogera ku kituuti aba bitegeeza biba bya Bayibuli biba bya bunnabbi oba biba bibye ng'omuntu. Jjukira nno waliwo akalipo akatambula era nga mukyala agamba nti nno Pastor Bujingo ye muntu asobola okuyombera ku kituuti naye bwadde eka n'afuuka omusiru oba n'asirika. Ogamba otya? Nze bulungi. Kikinga oli munakuwavu. Waliwo obuzibu bwonna? Alimba. Batusooka obabuuzeeko. Muli mutya mikwano gyaffe mwenna tulaba abali Kachomba TV, abali ku MC Uncle Bine, abali Kampala Wandegeya. Kampala Wandegeya mwebale kudaba mikutu gyaffe gino, mwebale kugiwagira, mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, mwebale commentinga, mwebale natuwa obulango kansoke nange. Waliwo omukyala mukwano gwange atunda masimu ba mita NW Phone City. Mukubireko essimu ali ku William Street yawo, mukubireko essimu ye 0703 6 14 23 0703 6 14 23 bamuyita ba NW Phone City ajja kuwa amasimu ag'omulembe Note 8 yasojjukira ku mitwalo 48 S10 Plus yasojjukira ku mitwalo 8 ayinazo outra jonna basimu gonna gwagala. Awo nyinyi abantu b'obulango tubaagala nnyo nawe kampiseewo omukulu Sula Motors. Sula Motors yakulimba? Musajja wange talimba. Sula Motors asangibwa awo ku Salama Road n'obeeranga akkirira ku kikwata ku Kyebusaabala awo wennyini ennamba eri 0772 09 35 25 0772 09 35 25 wamita Sula Motors nkyalanga Sula Motors ayagala emmotoka yonna ayagala emmotoka yonna etayikutawanye n'oba oyina emmotoka osojjukola bata n'ogitwalibwa Sula Motors awo ku Salama Road akuwamu endala emmotoka waliwo emmotoka abantu gye bagula ate gy'oguza emmotoka ne balemera akatabo kalogo booku ne bakalemera wali ekyusibwa amanya emmotoka ne wafuna emmotoka ewalala samweya ng'akatabo baakuma kolagana ne Sula Motors ajja kuba akola ki akuyamba. Mukubireko 0772 09 35 25 Sula Motors. Ogamba otya? Ndi bulungi. Atwagale tunoonye mu kakiripo akalabya akabujinga katambula. Kisooka bazanyirawo bawulire. Bawulire buwulizi then bawulire eddoboozi. Manyi bajja gamba ebintu bino tuwaayiriza naye ng'omukulu kyavudde mu kamwa ke n'agamba abakyala mwenna mwetereeze mukawulire bulungi banna. Sanga bo babe baleese bateeseze bulungi n'omusajja lwana akubalamu amagezi. Abasajja basirika busirisi olw'okwagala kw'abaalina ate ng'akooye yalimu amaama waabali ate alimwe naawe ankome ku ono bonna be bamu. Okategedde naye ate waliwo n'akalala omukyala Makula ng'agamba nti omusajja oyo ebigambo byayogerera ku kituuti biba bituufu lwakuba bwadde waka batasobola byogera nabagamba dda ku mukyala katumala omuwulira Makula yennyini. Nankoma ku ggwe
naye ng'ekituufu naawe obadde weetaaga ggoba oli musiru ng'oli okitegedde. Husband I have mulala nnyo ku musumba gw'omanyi asobola okuvumira ku kituuti tasobola vaamu kigambo waka. My husband I have mulala nnyo ku musumba gwe mumanyi asobola okuvumira ku kituuti naye bw'atuuka ewaka tasobola vaamu kigambo. Obufumbo bwa Suzan buli mu lusuubo. Obufumbo bwa Suzan buli mu lusuubo. Kigambo ekyo si kinene eri omukyala wa Katonda n'omupasita wa Katonda. Ate wasitaani aliriddawo. Kikyotegeeza bw'ogamba nti no buli mu lusuubo. Bujingo nga natera okuva Teddy bwe yabyogera. N'agamba abakazi abataba abasajja mu ekitiibwa. Omukazi akuleka omusajja ajja kukuleka mu nju malaya bamuzimbire. N'agamba nti mwe omusajja bamuwa emmere etali ngatte n'omuwa amasuwaani bwegati ne bwegati. Okitegedde? Ebyo byonna bikola ki? Yabyogera. Ng'agenda okuva ku mpeta yasooka kukuba mpeta. N'agikuba wali. Kino kyuma buuma. Okitegedde? Mpaka lwe yagikola ki? Bwe yaginogola. Kati Suzan bwe banga bitandise Bujingo batayagala mawulire. Nga tonoonya mawulire omanyi ayaga nnyo kubeera mu mawulire. Muntu wagundi ayanya akataala. Ngeri bwe yava e Masaka gy'atalina kijja. Akati ajja kuleeta ebigambo byayogera awo ng'abitegeeza. Bujingo ye muntu ayagala ennyo so ate ye muntu akyawa ennyo. Abantu busooka obaddiremuko yava e Masaka talina ki. Okay. Nga tuvudde ku bijja bya Bujingo eby'e Masaka obutaba nabyo tusibe nnyo ku nsonga ya mukyala we Suzan Makula. Bw'agamba nti nno ebigambo byayogera ku kituuti wakati asobola byogera ekitegeeza naye amumanyi. Bujingo ayagala nnyo okudda ewa Teddy by the way. Bujingo ayagala okudda ewa Teddy bituufu. Kiki kye yasanga eno si kye yali asuubira. No. Bamukwata red-handed. Omukazi yamusinga obwongo ono omupya Suzan. Singa Bujingo n'amukozesa ebintu ebitalina kukolebwa musajja. Kati oba wejjusa luvannyuma abakazi bano olaba tubaagala. Oyinza okukola ebikyamu n'omukyawa. Naye bw'oddako eyo gy'ozungidde n'ogamba wadde ekikazi kyange kino kyali kikyafu. Nafuna nakyo emikisa. Wadde ekikazi kino kyali kikyafu naye kyali kimanyi nti nze mwami waakyo. Kitegeera. Onsanga Teddy yagulanga engoye za $2,000 ng'ate Suzan kati agula za $2,000,000. Otegedde oba nti oba wawo n'okugereegeranya ffe abasajja tumanya n'empooma nga kikazi kino kyali kikyafu naye nga kimpoomera nga mu buliri kitaba ebikazi ebyo bitaba mu buliri bakazi bewaka bataba kakati kano bw'ozungako eno ebbali nga kakulubuuta olusi nga tekavaayo tekataba mu buliri kati ogenda okuteeberezaamu n'ogamba naye yennyini yatugamba nti nno omukazi amuwa emirembe. Mukazi ki? Makula gwalina. Kale kagimuwe. Kitegeeza ki bw'agamba nti nno omusajja alina kuguma bugumi kubanga Suzan buli mu matigga bambi. Amuwa amagezi ki? Afune kabaka awasa oyo. Omukazi. Suzan wasa kabako. Oba kabaka wase Suzan. Oba ziza bafana. Omukazi pastor bw'agamba nti nno alina okulabirira abaana be yasangamu n'akitwala nno babe. Tolowooza nti nakyogererwa kuba nti point. Ye alemeddwa ofuna omwana tugamba. Ate Bujingo akwagala n'abaana be. Oba yali ayagala zaala mwana. Gwe ku birthday ya Dolly wamulabyeyo. Omwaka guwedde na guno wali omulabyeko ng'agenze ku birthday y'omwana we yonna oba okujaguzaako naye. Nsonga kijjawo obutagendako. Kyaka Suzan yamukyaye abaana be. Suzan kyekiyinza okukolebwa laavu y'abaana be neddawo. Mpozi ng'avudde mu kacupa. Suzan Makula mukyala mulokole. Abateeka obusajja mu ccupa be bakyala abasamizi. Malayo olugero. Lubaale embeera tekitegeeza lubaale ono. Lubaale embeera. Ensolo bwe begenda kulya ga lubaale enkuuma.
naye ng'embiro oyogera okola ki ebyo baganda bye babireeta kuba biseera ebyo babyogerera okukkiriza okutalina bikolwa kufu okukkiriza okutaliiko bikolwa kufu katonda mpa sente ng'osiba osala gutanga asha byavu bibeera mu makyaki ebitera okusimula obutebe n'okukwata abavuako emizimu bibeerewo nga byasamiridde ng'akagege akakalu bibeera byavu bali baweereza ba mukama siwo yabasangawo abatume bali ku musaala walieko mwana wa pasita ng'ali mu kyakyawe asimula butebe mu bigambo byogamba Bujingo ali mu cupa no reality eddagala lyava eri gye bazaala Susan manyi gye bamuzaala tolaba manyi nti mawanda genda ku emusanko bine gundi eri wawali erisebo wa mwana we waffe kasanda bukuya lubaali n'omusawo akola ku leediyo tonjogeza byama omusawo wa Susan akola ku leediyo yeeyo omusawo wa science ow'ekiganda gwe mubuuze lubaali omanyiyeeyo bukuyeeyo omanyiyo Susan gwegenda omuzza ebbali mwogere lwaki bwabeera nga amulina omusajja yeekyanza atandise okwekyanga ddagalo zali wangaala n'omuguu ompya gutulwa ne kukaddiwa tulowooze nti no Bujingo agenda kuddayo ne Teddy aroga omusajja dde ate kuloga kyeki goza okuloga kyeki okuloga lulimi tanga tomanyi bayinza okuterawo eddagala n'olibuuka nga siriyo netakukwata nze nenja nendamu nendibuuka nerinkwata eddogo lulimi kyokuyenga sere mwogeredde ku kyemwogerako kyakola nature this is a speech ogundi nature spiritual nature kyekyo omuzungu spiritual nature obutonde okola eddagala n'olyeramirizaako kebayita okulamiriza so kyogamba Teddy ayongeremukko bwababeera abaddalo Teddy alina omusawo w'ebusoga mulungi Teddy mwana we waffe wali kiwawunze yazimba ekiwawu libazika nennyina gwe buli omu alina eddugo katonda akolako ddi ati ke balembeera lwaki Bujingo yitakozesa lwaki katonda okuleeta Yesu okufiiririra ffe baga nti yafiirire lwaki teyasindika lumu laddu nekuba sitaani yaleeta Yesu alagise amaanyi ge lwaki otukakasa tokakasanga muntu nti oli mugagga leka abantu beekakasize kati yekiri ku Bujingo yeekakatise ku Susan okukakasa abantu nti Susan anaatera okutufuuka omusumba nenze nabawa emyaka 7 kwakaita keegi okubanga tebakyali bonna mu myaka 7 kati wabula yeegi najja kuba tebali bonna emyaka 7 nga baawukanye lwaki Susan ate bw'ataasimatuke kufa simanyi ngaafaaki kati obulamu bwa Susan buli mu matiga butya kati gwe tebereza amusinga Bujingo afuna omukazi omulala nalekawo Susan kitwala Bujingo bajjaga busumba muki mwenzi kati musumba abalina okusaba nnyo Susan nafa asinga okwagala laavu eno esigalewo okubombi Susan yafunamu kuba baali baavu ne bagwa mu ssente Susan yafunamu Bujingo talina kyafunamu tolowooza nno obufumbo buno singa buba busasise nti abagoberezi mu kyaki bagenda twala Bujingo nga atali pastor wadde wa Teddy ojjala bakalani bwejjula wadde wa Teddy kalani ejja kujjula omukyalo ono kimulekawa ani Susan Makula Susan mugezi asobola ofuna akayanja eyinza ofuna akayanja abasajja babeera tebagenda mulaba ng'omuyaaye yagenda okusanyawo obulamu bwa pasita ali muyaaye ani ng'ogyeko maama wange nowange ssebo abakazi abategeera bakoma kuba maama bakazi balinga kapa temanyi kyebaagala abakazi balinga kapa temanyi kyebaagala kapa ogiwa ennyama oli n'atandika oli ebinyeebwa nerekawo ekifi nedduka eri ebinyeebwa netuuka kuwa ebinyeebwa akatuuka kuwa ebinyeebwa nesanga asamba omupiira weetonde lw'abalabi baffe abasinga bakyala abakazi kapa temanyi kyeyagala
lwaki oyisaamu abakazi ama sibavoola naye nti gamazima nziraga esiddamu kuvoola mukazi naye nkubuulira mazima kapa ogimanyi obeera oli ennyama n'ogikasukira ekifo awo eba ekitandikako neraba ali ebinyeebwa nedduka dda kuwa ebinyeebwa eba erikyali kuwa ebinyeebwa nedduka kuwa omupiira egenda okudda ku binyeebwa ng'enkoko egibozze bakazi bakukola ki nga bakutama nnyo tebantama nnyo kazi yandekawo kazi namwagala kati ennugu y'omukazi era okuwasa kwange kujja kuba kuzibu okuddamu okwesiga omukazi tufune wano kikadaama kikuwo tonkubako bisiraani bana kwe bali awo nga nabo baagala basajja bakazi bayaaye bamenya omutima kazi yanima nnyo kati ogenda kudda mu kuwasa kiyinza okuba ekizibu n'omwana gwe nazaala nyinza okukoma ku oyo omu lwaki tozigende wa Bujingo n'akusabira kuba yansabira pasita Bujingo amayembe gaffe gaali gabulidde nga ba amayembe gaffe nga lubaali bamuteekamu eddogo naye yavaamu kati amayembe gaffe googera gatuwadde obugagga bw'otomanyi nkuwangira ejjembe oli musajja wa Katonda ate ffe tuli basitaani yakumanya nga tonnabaawo bayibuli si bwegamba bw'abeera nga ensonga z'ewaka zireeta ku kituuti ewaka anyigirizibwa takkirizibwa kwogera bya bwannabbi byaba ayogera ku kituuti oba personal feelings ze zaali Katonda buli muntu ayogera naye nange njogera ne Katonda direct tuwe ku namba essebo 0750 90 99 86 enamba yange kodi ki oba Katonda si waawe Uganda ngamba ya Katonda ogambye yogera ne direct buli muntu ayogera ne Katonda direct si wa ssimu genda weggalire Katonda gyasinga okuwulirira mu ttooyi ng'oli nkweyamba sitama ku ttooyi gwe kaaba ekizibu kyo kyonna tokaabira mu bantu bayibuli egamba babeeranga omu nga babiri oba nga basatu tegambangako omu olina olunyiriri olina ekitabo bayibuli kyomanyi nga kya Katonda ani yabiwandiika tobiraba Makko Isaaya bonna bagenzi Makona Isaaya simanyanga Baruumi Kabaleevu Nakku Kabakuuku zegeza nabbe olukolayo ekyaffe netamala emirundi asookola ekitabo andi kati ebyo byoyogera mbu ate Katonda yabawanga amaanyi se bagakola ebitabo ebyo ffe twamukola kyo butagatuwa bwamanyi eryanyi nkimanyiza enjogera ekintu ne kiba newaayi nawulidde n'omukulembezeeyo yeebuuza abeefeeso n'abagaliraaya baliriddawo gola Museveni ku konvoyi ya Museveni wali olabyeko ey'omusumba ngegenda emuwerekera obaoza mmotoka ya Museveni mulimu bayibuli kuliko mundu lubala embeera ne Katonda ate abasumba bannabbi ba Katonda bazituka ne bagende wa Museveni bamusabire ate nga bamusabira bonna balina n'abasirikale n'emmundu n'abasumba balina emmundu mu bijoowe byabwe obufumbo buno bulekawa ekkanisa y'abalokole etya Bujingo byayogera Bujingo musajja wa ddembe okwenda lwakuba nti atonoonera abaana ayogera ebigambo mulimu abaana abato mu kyaki yayogera okwegatta mu kyaki Bujingo naye Bujingo kyokka ekimu kyokka yalowooza nti ayogera mazima naye amazima weewaawo buba ogwogera twebezanga n'emijiji egiri mu kyaki Sunday school eri wali abaana bazze mulimu abakadde oluusi walimu omuntu ajja ne nazaala we luli waliwo akatambi akafuluma era ng'ayogera ku bisiyaga n'emiwendo gyabyo nti oba oyagala musajja ku musajja bweziti abeera tabipromotinga indirectly abyagala Bujingo yali si muntu nnyo wa bisiyaga naye waliwo okunoonyereza kwendiko waliwo naye kale ki ekituufu tagenda zaala Makula tagenda zaalira mu ki how sure are you nze mmanyi ffe tumanya ebyamaffe ne Susan mweteesa mwekobaana muli akasente k'omusajja mawono wange beekube nenfuneyo obuwala bunwanire akyali buto n'omusajja akyasobola naluli bagende South Africa bali bagenze kukola gundi kuwebuuza babayinza okukola amazzi ne bagateeka mu Susan kibayita okuwakisa South Africa gye baali balaze luli ebyamu obijjawo gwe atabeera nabo tesibaako bantu bigambo nange nali ŋŋenderako omita Uncle Bine si byange bino si bya TV abagiraba byange n'ogaana okgenda ng'ani akutwala
basaba tugende ffenna ngeri bwe ninnya linnya nnyo ennyonyi wakoma kulinnya nnyonyi yawe nagenda e Germany ng'ogenze okukola ffe tugenda ku misomo okusoma tamanyi nti Germany yesinga okulima erima twagenda nnyo mu kusoma ebyokulima agriculture conference agriculture conference batuyigiza egyogiramu amatooke okulima obulungi okulunda. Omwana wa Bujingo gw'atagadde ku graduation yinza muwa bubaka ki? Ani omuwala eyakamala graduate bubaka ki bw'omuwa azaalira taata we abazze okulwalere kubanga obudde bonna agenda kudda eri abaana be Bujingo. Esawa na Bujingo addayo ewa Teddy oba abayinza obuteddingana ne Teddy naye ng'agenda kuddamu okwagala abaana be kimuluma ng'omusajja jjukira kati abaana ba Bujingo ye family omuzadde alina omwana mulala nnyo yagamba nti bw'obeeza owasiza omukazi ng'alina omwana we oyo omwana abeerawo era kikkakatako kati owa Susan wa Bujingo kati wagembe naye mpulira omwana oyo yandibanga wa Bujingo mwana wa Susan naye nga mukulu nnyo ate Bujingo muto bali tebannabakwatagana abo omwana yamuzalira mu Ndeeba nga ne Bujingo bali mu Ndeeba ne Sserwadde abo bali tebannabakwatagana owakana ki Susan ebiseera ebyo yali mugagga goza beeyagalirawa mu Ndeeba Kanada ng'emazeewo emyaka mingi beeyagalira mu Ndeeba tegeeza bulijjo apracticinga obwenzi ng'alina mukyala we akupracticinga omusajja tayenda omusajja asiima sebo kabaka yika yasiima omusajja osiima tosajjala togenda gwe ozimba ennyumba ogiteekako ekisenge kimu gwe kyogamba ako kapoti koyina koyagala okukomako toyagala kulaba ebibanja walala kati singa bukeera ku makya Teddy n'agamba Bujingo nti abaana si babo Bujingo aba bwaviiramu awo era abasajja mwenna muzaaleko abaana ebbali bangi oyo akayinza okwica n'abaana si babo kati amuinamu abaana bana lwaki oyagala nnyo violence si violence omusajja okuzaala mukazi omukibi omukazi asituka asogoba omwana naye abaana si babo awugamba abantu bakole DNA ku mwana gwazaala zaala ebbali gosinga Bujingo alina abaana abalalayo yonna eyo bbali kati bonna baani mukyayirumu ozaalako ebbali bukeera ku makya omukazi n'agamba abaana bonna bana si babo ng'ate tukyazaala kati mukazi watu Susan wuyo tazaala obufumbo oyinza kukola atya oba amagezi kigoyinza ba buddemu bubeere solid kati nga nange obwange bwannema oli gusiru ensobi ze wafulira mu wuwo okulema zoba omuwa omusumba n'omukyala we oba bubeere solid omusumba obwo bwali bwavu bwakulemesa omukazi ye alina sente Bujingo anti kati Bujingo alina sente naye alinga atalina omanyi abadde omuddu bwafuuka kabaka kibi kyekitawaanya ensi eno omuntu yenna nga abadde muddu n'afuuka kabaka